Nabadde tambula nengwa ku video waliwo akantu kenalabye waliwo omulimu omunene bulijjo gwe tubagamba engeri Museveni gyakutudde ebitundu nga buli kitundu akiwadde omuntu agenda okukikutula nenkubira Musumba nenjogerako ne Pastor Muwanguzi ku nsonga kansooke n'ekyo Bijirwa alina platform emu kwe yabadde Bijirwa yabadde ku platform eya alternative Bijirwa n'agamba tinno Bijirwa n'agamba nti Pastor Muwanguzi nabagamba bagabana engeri gye bagenda okuba kubanga Museveni eggwanga aliteeka wano n'atandika okuligabanya Bijirwa njagala okugamba ebigambo bino biwulire nyina ebigambo bye nayogera olunaku Hudu Hussein dwe yayimirira okwolekeza obwanga abalokole n'ekkanisa mu Kampala ebiseera ebyo gundi nali nzija ssaawa 9 ne mugamba nti Hudu Hussein olw'okuba olumbye Katonda tukusiguukulula mu Kampala era ennaku ze twamuwa bwe zaggwako twagenda okuddamu muwulira ng'ali kikuube taddangamu kudda Kampala Bijirwa ekkanisa erina omuntu eyagisasulira omutango gy'oli mu kumenya muzanye bye muzanyirako ffe tetuwolereza Katonda waffe era kuno siwolereza Katonda waffe era siwolereza kanisa kuba Katonda waffe yatulwanira naye njagala kukuwooninga bw'oba olowooza nti ogenda kumenya ekkanisa n'obuweereza mu bitundu by'e Busoga Mukama akukuba olugalo lwe yakuba Farao bw'oba omanyi ng'ebigambo bino bye wabyogedde owaayirizanga omenya kanisa nannyini kanisa eyagiyiira omusaayi ayingire mu nnyumba yo mu linnya lya Yesu. Honorable Bwanika went below the belt. Honestly, it's only in Uganda where politics of malice and blackmail. Bebana baliwo kale Bwanika anyiza mbusimanye ebisiyaga. Tetujja kubirya. So ketukoma in fact nga tujja comment endala. That's the issue. Muwulire bulungi. But there means NUP as a rainbow political party that is supported or supports homosexuality. Na Bijirwa yakyogerako wano. Yakyogerako yakihintingako. What do you think about that phenomenon? Is it true that NUP bisiyaga byerere funding? Kati nze kyemanyi mu NUP. Not out of hate but out of facts. Out of facts and evidence. Sigenda kugera ku international level. Kubanga international level buli omu amanyi position. Mukulu interview zakoze n'ebirala ne conference zagenzemu buli muntu abadde abiraba. Kanjogerere ku loko. Akulira ideology mu NUP. Ideology and patriotism. Okay? Omusumba Muwanguzi Andrew. Owebusoga. Kyakiye nze kenyini kamwa kwogera nalaba mu peya y'abasiyazi couple nze kenyini yes. How did you know Basiyazi? Ibe yanjo omusajja yakwata omuzindaalo Man to man nga bagenyi ba church bavudde mu America be basponsa ba church bazze okukyalira ku project n'ayanjula mukyala we naye nga mukyala we musajja munne ayambala n'ekipale kimpi nze kenyini nakiraba sigamba nti bakola ki banyumiriza nali ne mukyala wange she's my witness ne mutabanyi waffe omudolo mu mateeka mukyala wo standing a witness but twala she's still a witness. Yes. Kati oyo ye ideology yo yakulembera endowooza y'ekibiina yes mu church era wenjogerera wano avuga Prado Land Cruiser subanga akozese eriko n'akanaakanyi kasitika ka Roydibo kati ninyo yakateeka wansi bwati nabadde naye I'm going to fact check this. Okay. Ekkanisa eyina eyagiyiira omusaayi Katonda w'eggulu ayingire mu nsonga eyo asala omusango gw'ensonga bwe kiranga kituufu ng'ekkanisa eyo yakikola eyo ekkanisa Katonda yennyini agiggale ekkanisa ya Musumba Muwanguzi eggalwe Mukama Katonda w'eggulu yennyini agiggale naye bw'oba omenya mubiri gwa Kristo
ng'oyita mu byobufuzi byo byoyagala okukutula noopu mu kitundu ekyo nawa olugalo lwa Katonda luyingire mu kisenge ekyo. Anti wali ne mukyala wo n'omwana wo ne mubiraba. Olugalo lwa Katonda, omukono gwa Katonda guyingire mu kisenge ekyo, mu nnyumba yo, ku buliri bwo. Olwaliro ziri 10 ogw'ekkumi n'egi teeka waabiri. Mpozi vaayo okyenenye oyogere nti wali olimba bwogaana olugalo lwa Katonda. Yesu yennyini ye yayiwa omusaayi gwe olw'ekkanisa y'e Busoga. Tutumye olugalo lwe mu buliri bwo awakaawo. Ogambye wali gwe ne mukazi wo n'omwana wo be bajulizi. Tutumye olugalo lwa Katonda mu kisenge ekyo. Ate pastor Muwanguzi naye bw'abanga yakikola kuba ffe tetuliyo. Ekkanisa gy'asumba Mukama agigale agiwe omuntu omulala. Tuteeke waaga baako wookateeka. Kubanga already nakisasulidde edda n'omutango. Eyo nvuddeyo. Najja wano nenjogera ennaku ezo nageze nengenda nsimatuka wano ebigambo. Bayole RDC Bayole, do you feel zahiti? Muwala wa Bayole yazzeeyo. Najja wano bikintu kyankwata kingamba kale byogere. Nembyogera mbu mama weranda nya ino olubuto. Omunyarwanda we Busoga yanobye. Nekyo nakyo kikiraba nga. Bane nga twarwana lutalo nga twakuba mundu. Muwala wa Bayole yazzeeyo. Muwala wa Bayole yanobye. Mumanyira bani muntu sibako mwala omunyarwanda mbuno Musoga tata ali singo anti nze mbyogera inze wendio byogera wewawe byamazima mbyogera ne webiba biriruddawa muwala wa Bayole yanobye ebidiba bidderi nyini byo muwala wa Bayole Bayole okakasa gwoza aloyo omwana Bayole oli munyarwanda ne mumala okutulimba mbu oyo muwala Musoga abanyarwanda ne bajja ne bagamba era ndaba ne Busoga ffe tulina omulangira era ffe era tujja batwala ne kabaka bamwe tumutwala okuva e Busoga kuba abanyarwanda ffe tufumbayo. Naye mwandi abagamba okulaba gundi video zange omukazi yarabye video nga njogera ku mama weranda agenda kubawo omumbejja. Mbu muwala wa Bayole yanobye noba todda ddaye wa Bayole ebidiba bidderi nnyini byo mutesi wa Bayole. Muyina omulangira wa Busoga. Bajjajjaffe ebifundikwa bye baaleka basibidde Busoga byejjo okutambulirako paka Yesu lwalidda. Busoga ina Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo. Katonda yajawula olusoga ku Lunyarwanda alina ensonga lwaki abasoga ebyabwe babikwata bwe batyo boogera bwe batyo bali awo bwe watyo balina ensonga lwaki abasoga si Banyarwanda. Ebidiba bidderi nnyini byo muwala wa Bayole mudangamu ne mutumanyira wano. Kakati wammeeyo nga nvuddeyo nayo agamawulire malungi nyo banaye nga twalwana nga twakuba emmundu. Nempulira obulumi ne ngamba mama nnyabo omunyarwanda ayita ate wano n'agenda e Busoga ne ngamba waakiri baalikomye mukono. Awo kyali badde kyangu okubajja mukono ebyenda ne binsala ne ngamba ate akati okusomoka kiyira n'Abanyarwanda. Katonda akirwanye tavudde na mu kifo. Nabadde ndi awo nga zireeta abasajja mivule. Yakoze video yabadde ayogera ku Lumbuye oyo. N'agenda antuuzaamu ekifaananyi wali. Mbunze ne Lumbuye twatta abantu e Kampala. Mbu twalina ekibinja mu Kisenyi. Mbu twatta abantu mbu batunoonyanze ne Lumbuye. Badde natunulidde basajja mivule bwenti ng'ayogera nga taddewawo ekifaananyi kyange ojja kiraba. Nengamba ne ddala Katonda obudde bwange bwe namala nga mpulira basajja mivule ku kaboozi ku bbiri bwafaaki. Inze nali faani wa Kalasa Mayanzi. Inze basajja mivule ne Simon Kagwanjala ng'omu addirira munne awo mu programu eyo Simon Kagwanjala nze nawuliriza akaboozi ng'oyo basajja mivule ayogera aleeta bannabyabufuzi banne nawuliriza basajja mivule naye natunulidde basajja mivule bw'ati ng'agamba mbu natta bano. Genda onoonye mu referensi za polisi zonna mu Uganda bw'osangako omuntu eyali ampaabidde mu Uganda eyali agenda okumpaabira oli waffe gwe nakuba gwe nabuuza ono yagamba mbu nno tetulina kye tulya tulunda embwa gwe nagaana owoza mu gundi mu LC
omusango gwe tegwayingira mu ACD ku police kubanga nze nali mpoza mu luzungu oyo namubabulira ye muntu era agenda okumpaabira ku police e Uganda basajja mivuyo yagambye mbutwali n'ebibinja n'erumbu yembunga tutta abantu mbutwatta abantu neba naye tumanyi nti bonna abasajja bategeera kama ne obudde bwange nyina ebintu byenda banenga mane mukama mwana yoganda kamabulire katonda ali mu kukyusa trend era bw'oba oli mu mulembe guno nga tonna bakulaba wooja oyina problem mekambabulire abantu abaali abagezi bonna basiruwadde baweddewo mukama ali mu kugezi wasa guno omulembe okyali eyo okyali mu kutuula nga amagezi kali wali omuntu self service ali wali katonda agaba mutwale mugende muyole ebirabo mugende muno n'ebintu katonda ali mu kupanga mulembe mupya kave ku basajja mivuli mwe mwalabako ku pasta gwe bayita Franklin Mondo Mugisha walabako ku bipande ebyalanganga Pastor Franklin Mondo Mugisha mu Kampala awo mwabeerako ku nkuŋŋaana nga Franklin Mondo Mugisha stroke minister stroke RDC stroke Mondo Franklin Mugisha mwalabako ku Mondo Mugisha nzijukira olunaku lumu nali ndi wajjajja ekabalagala guno mulundi gugenda kuba gwa kusatu nga kibagamba oba gwa kubiri nakugamba video zange zenjogera okuva 2019 sizirabiranga ombulira video egi nenjikuddiramu yonna Franklin Mondo ngenda muddamu mulundi guno ndowooza gwa kusatu nali by then I was in P7 I think primary nali ngenda mu secondary genda mu Kisiminti zone ekabalagala awo waliwo omwami babayita bakayima family bali bagraduating waliwo muvubuka bali bamuyita kayima yali agraduating kati ku mukolo ogwo Mondo ye yali MC kati jajja bamuyita ku mukolo gwa graduation nga bayise omwami n'omukyala nze nagenda naye nga nze mwami tutuuka wali ku mulyango bagamba omulekenzi omwami wange ng'alina kaadi ya mwami na mukyala nendyoka nvimba batuwa emmere banetwali emmere nga nze mwami twatuliri nga nze mwami kitegedde bulungi nga nze mwami Mondo Mugisha yali MC naye Mondo bwe yatuuka ffe twamusookawo obaawo baali tebanagira bati bannange Mondo okuvaamu nga Mondo yizo gamba nti malayika avudde mu ggulu abantu bonna nga bayala kutaka Pastor Franklin Mondo Mugisha naye kati olaba Mondo Mugisha ne Tamale Mirundi Junior ne Uncle Chumi ne Rama nani notula nowulira okwenenya ku mutima nogamba mukama tusaasire Mondo Mugisha yakolanga enkuŋŋaana mu Kampala semina ng'owulira ddala eggulu lyeri kyalidde ekitundu ekyo kati olwaliro Mondo Mugisha alina okunninda buli ssaawa 10 awulire ku kigambo kya Katonda everyday era kwolwo ebigambo Mondo bye yayogera byebyambikula amaaso ne ngamba kuba ffe eri ku ssomero twasomanga busomi butasiiba waka era jjajja n'aŋŋamba njagala olunaku lumu tutule ku graduation yo wano ku bwongo bwange eyo graduation ye yakyusa amagezi gange ag'okutegeera okusoma weewaawo nze nga manyi nti tugenda ku ssomero butasiiba waka butalekaanya bazadde nga simanyi mbu basoma genda eyo ebigambo Mondo bye yayogera awo byonna mbijjukira bulungi byansigala ku bwongo ate nga nali mwana muto naye kati olwaliro Mondo ali ne Uncle Chumi bewe mulira ku internet bewe mulira wali naye Mondo bw'aba awulira ayagala okuwulira ku Katonda kyagamba eri ekkanisa kyagamba eri eggwanga alina okulinda mutabani wa Fande Katongole okuva ewunjako Mondo aliise ku mwoyo gwe kati mwaba omulembe guno bw'oba owulira nga tonnaba kunona kintu mu ggulu eggulu lyagguddwawo Katonda ali mu kukola omulembe omupya bw'otafuna bibyo tokuba ku simu yange natunulidde basajja mivule ng'agamba mbu twatta abantu nze ne lumbuye musajja watu namusanga ku kitimba eyo nvuddeyo nayo waliwo ebintu ebiri mu Uganda waliwo ebimu bye njagala okugira njagala kukanyomero kanako omulembe okukyuka ngende nga ngubalaga omulembe gugenda gukyuka bwe munaaba temubirabye nga temubinterpretinze spiritually njagala mbawo ebiri physical bibatwale mu mwoyo ono neyo kiki ekiri mu mwoyo kubanga abamu mubirinda mu mubiri naye ebintu biva mu mwoyo nkuwadde basajja mivule nkuwadde Mondo ngenda kuwa examples ez'enjawulo otegere nti omulembe guli mu kukyuka
waliwo mwaka gumu gwe nerabidde bwe bwali bwe buti mwenna mugenda gujjukira gwali mwezi gwa Desemba nga guno mu festival y'ennaku enkulu yali Desemba omwezi omwaka gwe nerabidde Swabbi n'atuuza press conference n'agamba bannayuganda mbadde ndi mubbi naye nalokose sigenda kuddamu kubba polisi tesobola bayamba nga nasazeewo naye ffe ababbi tubakkiriza tubawadde chance teri kubabba mweyagale mu Kampala mutambule mirembe tuwali agenda babba Swabbi alokose ye kati si mubbi atuwadde ku mirembe tewakyali kutukuba migere mu festival season Swabbi n'atwashuwalinga era Christmas neggwa bulungi twabadde tuli awo mu December gundi festival ngeno abali abagezi ne bajja wabula disclaimer eri muno eddoboozi lya Lwasa temuliwulira ulira nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mu festival so kiri tuli mu festival of the same feathers owakasimu n'owekido Mpuga afaananya atya Feathers ne Alien Skin omulembe gukyuka gutya Mpuga ye yakakanye najja ewali Mpuga ye yasesetuse najja mu kifo kya Alien Mpuga ye mulasta oba Alien ye yasolobye n'agenda n'asonooka nga Buganda temuyambye temuteeseteese n'agenda n'akunukiriza Mpuga Buganda gye yamuteeka kubanga Mmengo yatuula netunulira Uganda yatunulira ensi yonna netunulira Uganda yonna netunulira ekitundu netunulira abantu baayo negenda ennyendo mukungwe nejjayo Mpuuga nemuteekateeka nemu investingamu nemu protectinga heavily protected okubeera ow'omugaso kati olwaleero batugamba bafanaganya ebyoya ye ne Alien Skin kakati awo waliwo ekyokusomaawo Mpuuga ye yasesetuse n'ayonoona sukulu fees wa Buganda najja mu Fangoni oba Fangoni ye yagenze kumutendera ogw'ow'ekitiibwa bino ebigambo Mpuuga ye yatuleetedde problem okutandika okubisogola kubanga teyabimenyeewo kubanga Mpuuga yatugambye ono ye yabadde omugenyi omukulu ku mukolo ogwo kati Mpuuga ofaananya oddi ebyoya ne Alien Skin mulyoke mutambulire wamu mugate ideology gwe wasse oba ffe twalinnye kitegeeza omulembe gwe guliko bino ebintu biri spiritual bwe mutaabirabe bw'ofikka ku mulembe guno okufuna ekikyo tokuba ku simu ya mulala bw'aba kati Alien Skin afaanagana n'Empuuga gw'ofaanagana nani mmwe bino ebintu bw'aba kati nga Mpuuga afaanana Alien Skin gwe mu parliament ofaanana yaani mu government ofaanana yaani mu military ofaanana yaani Gaddafi bw'omulaba bw'oti olabira ddala Katumba Wamala General Gaddafi nga yakukubye mumi osibira ku kitanda ate yoyinza n'okufa era Katumba Wamala yo teyakutta gwe ojja olabe Gaddafi ng'afunyiza ekikonde bw'ati Gaddafi nakola bw'ati kuno kunna yafa kuno nako n'amala kukuba ekikonde mukyatende ekya Katumba Wamala kye yakuba zaake mbuuza Katonda ng'akyusa omulembe gw'oliwa aliwa gw'ofaanana kubanga ffe newaffe mu abafa ngono mujjukira lwe nabagamba mujjukira ebiseera ebiyise wiiki singa bbiri bwe nabagamba nti bagasse Fangoni Forest ku bujingo ku Kananirandi mujjukira bwe nabagamba nti bagasse Fangoni ku Kananirandi mujjukira nga kibagamba mwawulidde bujingo nga ayanjula abafanguuni kwe bali nakakibagamba wiiki ng'emu emabigobeezi kati nze mbuuza mmwe bino ebintu bye tuli mu transition Mpuuga afaanagana ne Alien Skin kati nze nkubuuza gw'ofaanagana ani Lumbuye yatulagadda nti ye Katikkiro Lumbuye ye yamalawo Damayega Mpuuga ye bamaze omumalawo kati gw'omalawo ani tuli mu transition bwe muba temugiraba temukuba ku simu gw'atalaba transition eriwo tokuba ku simu omulabi Mpuuga
kwatagana ne stages enneneko muwulire bobobba obire ku level ekola ki ffe tugaba respect buli omu ekituleese wano okukuŋŋaana tubbe ku level ennene natandikidde ku Sobi nze byenjogera mbijjukira Sobi yatuuza mu Desemba n'atwaswalinga nti tebagenda tubba Mpuuga yatwaswalinze nti bazzizaamu obubbi amaanyi baagala kubbira ku level nnene abavaayo pulezidenti yalina amaanyi gwenza okulagira taatawo taata yakulagira gwetuinza kulagira ani taatawo awo ne bamusalako sole ekite batulidde kyali wange batulidde boya poliisi bakifeesi bano basanze kyengera badde boogerako eri munnamawulire waffe era wabadde wakavungano nga poliisi ekwata abasajja bano abazze beewaana nga bwe bakolagana nayo batulidde boyi musajja wa Igipi ali mu kibuga omugwe yali atukwasa poliisi twateekawo ekibiina ekyokulokoka mu poliisi netu interviewinga yes iyo ye yasooka okutuyita tulokoke era ne tutuula emuyenga ewa IGP so byalokose Mpuuga alonkinga bubbi mu Kampala mu festival era wembeera tuyite bannaffe tulokoke waliwo omuntu nga Sankala yali mu musajja wa Igipi ali mu kibuga omugwe yali atukwasa nga waliwo afande bwogere yali omwogezi wa poliisi Katwe nga waliwo omulala wa mu Lubaga omumwerabiddemu erinnya Shagi nga bye bakwasaganya embeera eno ne batujjako ebifaananyi byaffe ne babayita mu bannamawulire ne tutuula nga tumanyi tuli ku mulamwa owulidde ne tukwata enkala ne tuzireeta waliwo ne afande yabyala kakiba kitegeeza nti ffe baatukozesa ebintu ne batufunamu ate ne batuleka mu bbanga tewali bubbi businga obwo ate ne wabaawo obubbi obw'okukolagana nabo bennyini guno si gwe mulundi ogusoose abasajja bano okwogera ne bannamawulire nga kinajjukirwa ne ku lwange ennaku z'omwezi 24 baagumya bannayuganda nti baali tebagenda kubatataganyiza nnaku nkulu omwali Ssekukkulu n'olusooka nga tannakwatibwa Sobi yakakasizza nti yalokoka obubbi era takyabulimu era nga kati omulimu gwaliko gwe gw'okulokola banne nabo babwamuke Sobi ndi mulamu lwakuba wafa okusooka nti interviewinga omuntu omulamu abantu tobatoga si mulalu sirimu Sobi alwanyisa obubbi Mpuuga ne bagamba ffe tukoze ekibiina kubbira ku level ya waggulu naye TV ze Uganda ozisanga badiscussinga political kati nabagambye mu ghetto ekintu ekisinga okubaayo ge mazima purity eri mu ghetto omwana ono yayogedde mazima agenda yabwe gye yayogedde gye yabulidde abantu kati Bampuuga bo bannabyabufuzi bamanyi okugamba kino nga bategeeza kino ye alien skin yaleese mutima gwa ghetto gwe yaleese gwe yatubuuliridde amazima nti kino ekyaffe iffe tuzze kubbira ku level nkulu ennene n'agamba ffe nfanagana n'Empuuga tuli bamu era tufanaganya byonna kati twagala kubuuza Mpuuga ye yakkakkanye najja ku mutendera guno oba alien skin ye yasolobye n'asanga Mpuuga gyali Mpuuga yali mu ghetto oba alien skin diplomati ebiro bye tulimu byakuyoola bw'otayoola kikyo tonkubira ku kyange nabadde ndi awo omulala yabadde mpembekula wala badai His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Mukama yeebazibwe ssebo nkutumidde Mukama yagamba Yoswa namugamba nti Yoswa nkuyise Mukama yayita Yoswa ogu namugamba Yoswa gwogenda otwala abaana bano mu nsi ensuubize era ebirala byonna Yoswa byonna ebiddakaawo abaana ba Isirayiri batandika kulabira ku Yoswa era Yoswa yabeetika n'abatuusa mu nsi ensuubize abantu bonna abeefuula abavuma His Excellency n'abamuwalana n'abamuvuma n'abamulwanyisa bonna bali inspired by Kyagulanyi himself. Bebekulu yamaliriza nga agonze yagenze na study nga Kyagulanyi abeera ta mu press conference ayambala atya yenna n'ayambala n'atonnya mmoli yenna n'ojja kubanga ali inspired by Kyagulanyi. Mu kuyimba senga teyali Kyagulanyi Bebekulu senga tetukumanyi era weeripa ku Kyagulanyi
Aina ekintu kyayagala okulangirira era bw'ogera n'owulira byabadde ayogera naye kati Bebe Cool oyagala tukuyambe eki bulijjo ota ennyimba bulijjo osoka ku bwe wali otakase piki watuuza press conference ki bwe wali ota minzaani watuuza press conference ki bwe wali otya kikankane katono kakankane watuuza press conference ki ali inspired by His Excellency Kyagulanyi wulira kino naawe olwaleero kankikubulire nga nkutunudde mu maaso bwenti gw'ogenda okuyingiza Bebe Cool mu nsi ensuubizi watandise dda wano yayagala akoleyo ebyenjawulo mbu yakola ebiri opposite n'agenda mu byakanye West n'ayambala ebikutiya nga byonna abyokeza abiwumuddemu omutuli teyabizza kati azzeeyo atambule nga mutabani wa George William Sentamu inze yansomosa dda Yorodani era nze ndi ku sayidi y'eryo ya Yeriko inze nasomoka dda Bebe Cool mulima gendo labe alien skin ali inspired by His Excellency Kyagulanyi Ssentamu oba abalaga bano mbu namulwanyisa oba biki ali inspired by himself gendo labe mpuga byabadde atusomesa DA nga atuula mu kiri kyennyini kulwakuba yabadde alina omuswalo gw'obubbi okumanya abasajja bamukaaku babi bamukaakuba bo bali mu kulya ssente omusajja yabagamba mugende musomese abantu sirogani DA new way bamukaaku tebabiwulira bo bali mu kunogera gundi ssente yagenza okutuuka ng'agamba DA nga teri n'omu yali akiwuliddeko bamukaaku tebali ku moto bali ku musimbi omusajja watu n'atandika okusomesa nga Kyagulanyi bwe yasomesa from zero mpuga yennyini ali inspired by Kyagulanyi Ssentamu bannabyabufuzi b'Uganda NRM yayuwa software yonna ow'ebyobufuzi ne bakola ovuro balina bafutu soja balina biki byonna ebiri e Uganda trend olina kutunuulira Kyagulanyi obeeko kyokola ne bw'oba muvuma gwe muvume nga gwe ye lwaki Mukama okuyingiza Isirayiri yayita omuntu ogwo yayogera n'omuntu ogwo Yoswa namugamba abaala bonna bali ku mutwe gwo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu wulira ebigambo byange bino olwaleero nange kankukaliremu olina okuyingiza Bebe Cool mu nsi ensuubizi olina okuyingiza mpuuga mu nsi ensuubizi bo bakkiriza dda baakulabiddeko byokola bye bakola ife tukulabirako era n'okera ku makya n'omala okubabba byemiggo nkeera bukezi ku makya kukola bamama ebbeni naye n'akiwulira fe tujja kukulabirako ppaka Katonda yali talina budde bugenda kutusisinkana ffenna asisinkana ono asisinkana oli ayita Yoswa n'amugamba gwe Yoswa abo bonna oba nsomeyo anja kusomayo nawo ovuddewo ebiri e Syria nkyaddamu era nkiddamu era nkimanyi His Excellency yagamba ati ebibuuzo bingi naye ansa ntono nga wagenze n'oyitirako e Uganda era ebiri e Uganda biyitirivu wulira mutunule gado otunule nnyo ddayo mu revolution eno bwe tugitambuza n'ebintu bye tubadde tubagamba ogende olabe ekiri ekyagudde Syria ojja kumanya nti Katonda ali naffe ojja kumanya nti Katonda bw'aba ataasa nabagamba Uganda teri ku kazinga kayo kokka nabatemera mu biseera bya colonization nga bwe baali bacolonizing Africa oba ensi zonna ne Uganda bagicolonizinga ejjengo lya independence bwe lyajja ne Uganda lyatuuka ejjengo lya ku bwe lyajja e Uganda ery'amagye emmundu okutwala obuyinza ne Uganda byatuuka ejjengo lya democracy bwe litandika okutambula lye litatuuka e Uganda ani ajjukira episode eyo abasajja batambuza ekintu bagenzo kijjayo nkyagweredde mu nnaku 10 ng'obukulembeze obumaze emyaka 50 mu bugudde naye nga bakitambuliza ebbanga ne bakitambuza ne kibeereeyo ne kitokota ne kitambula mpolampola nga bwe bala bagundi nababuuza ekibuuzo gavumenti ya Museveni mu Africa yemu ku gavumenti ezisinga baminisita olaba baminisita gundi bameka ku board abalala baliwa bagenza okutuuka okuyiika mu Kampala okujjayo emmundu okubagana naku 10 nga tewaliyo omusirikale azaayo sasi dictator n'agamba wano omuntu adduka wano omuntu kati adduka wano
yagenza okubuuzaako ebbombo ng'ab'ebbombo batudde, gundi akuba embuya ng'ab'embuya batudde, abuuza SFC Lunnyo nga naye etudde, SFC Katabi nga naye etudde, ab'ekasijjagirwa nti twesonyiwe, nadduka. Muteekeewo amaaso aga. Nyine ekintu kyenayogera wano ne mbagamba bwe kiritandika Lwakubiri ku Sande mujja genda musabe, bwe kiritandika Lwakusatu ku Sande mujja genda musabe, bwe kiritandika Lwakuna ku Sande mujja genda musabe, bwe kiritandika Lwakutaano evening glory mujja gisaba ku Sande. Muteekeewo aga weewaawo. Nabagamba waliwo mu abagamba wakati tujjawo gundi wakati tusokere waliwo strongholds eziyina okusooka okusumululwa. Oyina kumanya strongholds ziri wangenda zoogerako wano leero. Ze bagambye ze ngenda okuyogerako ziyina okusumululwa. Ogenda oyina kwogera na strongholds. Ezo strongholds bwe bayogedde nazo bagenza okutuuka amaanyi oyina kumanya gali luddawa awo oba osumulula. Muteekeewo amaaso aga bwe luli Lwakuna ku Sande mujja kusaba nga walinga watali kibaddewo waawo mu Mukama waffe Yesu. Kangende mu politics naye ate ngenda mujabula bujabuzi. Waliwo ebintu bingi mulabye ebibadde mu Uganda leero. Gundi yatugamba Lukwago yatugamba mulindeko ekigendo bbeera wano nga 10 amajemu twetekeretekere tugenda ekigendo bbeera wano. Ani ajjukira statement eyo nga Lukwago ajogera. Olwaleero bazizaayo Besigye bamuzizaayo akomewo nga 7 January. Nabagambye bagenda mwongerayo okutuuka nga mwabagala ogenda mbululu, bagenda mwongerayo paka okutuuka nga Winnie Byanyuma alangiriddwa okubeera akulira oludda oluvuganya gavumenti mu kalulu ka 2026. Naye His Excellency Joe yatugambye bw'ati alina oluyimba lwe yayimba n'agamba nti enswera n'enjuki zonna zirina ekitundu mwe zisisinkanira. Buli omu najjayo byajjayo, naye omu ajjayo omuwendo omuyitirivu ennyo, omulala najjayo kazambi. Joe yabadde ewa ambassador wa Firebase. Ambassador wa Firebase ye yali ayagalanga ekintu eki kumukkiriza kutunda bintu bo we balina ekivulu buswiti bwe nga buli kaveera akalinako 8 oba gumu ogw'amagoba yagutunde bigwe ye kyayagala. Naye ne wabaayo oli munnaffe buusabala buutaman ye n'afuna obubiri. Olwaleero talina kyalya, talina wasuza baana, ali mu kuŋŋaŋala. Bonna baali mu kifo kimu, omu najjayo omubisi gw'enjuki, omulala najjayo kazambi. Mu musango gwa Besigye guno njagala tusooke tujjeyo omubisi gw'enjuki ffe tuveewo tugende newankubadde tuli mu kinnya kya kazambi. Naye wulira ogundi omubisi ogulimu. Museveni nabagamba gavumenti yabadde eyimiridde ku bifo ebigulumivu oba ebyoto bye yazimba mu byobufuzi. Buli kifo ekigulumivu kibeerako kabona. Omu ku bakabona ba Museveni mu kunyweza stronghold ze ye Besigye. Besigye ebyo byolaba bye baliko ngenda binyonyola naye leka nsooke kino. Kiki kye tufunamu? Kikino tuli mu East African Community nga bulijjo bwe batunyumiza ennyo. Era baagala tukolere wamu okulaakulanya ensi zaffe. Kakati olunaku lwatuuse mbalaga nti basoma naye tebasoma tukyali ku bifundikwa by'abajjajjaffe Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo. Endagaano zaabwe ze zikyatufuga. Wulira. Amajje gakkirizibwa okugenda e Kenya ne gawambayo omunnayuganda ne gamuleeta butereevu nga tewali kiwandiiko tewaliwo ki ne gamukomyawo e Uganda. Ne gamuwamba n'abulawo ne gamukomyawo e Uganda. Kibi nnyo era tukivumiridde. Nange bansindise from Conservative Party. Greetings from Conservative Party. For the clarion call in Uganda. Alaba nange omujasta aja wamawulira. Amajje gakkirizibwa okugenda ne gajjayo omuntu ne gamuleeta. Naye balooya tebakkirizibwa kuva Kenya kujja kuwolereza muntu mu Uganda. Amateeka tegabakkiriza. Amajje go gakkirizibwa okugenda ne gamujjayo. Naye balooya bwe bajja ne bagoberera amateeka bo tebabakkiriza. Enswera n'enjuki zonna zibuukira mu kabuyonjo nayo omwajjayo kazambi. Oba mbyogere bwogezi era mbadde mbyogera mumuza muno mbadde nnyimba mbadde mbyogera. Mbadde njogera. Buchamani yajjayo kazambi. Ambassador wa Firebase najjayo omubisi gw'enjuki kati agutunda buwanana.
wabula omwoyo wa Mukama Katonda ali ku mutabani wa George William Sentamu. Ulira abannamateeka bo tebakkirizibwa naye bannamagye bo bayingirayo kyokka nga tuli mu democracy, tuli mu simanyi democratic era simanyi biki, tuli simanyi mu biki babalimba. Lwaki Besigye ali mu kkooti y'amagye kitegeeza ki? Ulira Museveni ne Besigye bwe baali bateekateeka okutufuga emyaka emingi gye batufuza emyaka 40 bagenda munda muffe ne batugenda ku psychology ne batuzannya olutalo olw'obwongo. Wakati mu Besigye okutulaga nti atulwanirira bamukolanga ebintu beekolanga ebintu nga bitutiisa twebake tetugezanga okusituka okukikola kubanga baasuubira nti waliyo alisituka okukikola ne babitiisa Besigye ne babikola Besigye ffe tulabireko. Nababulira wano ekyawandiikibwa Isirayiri yali erina olutalo ne kabaka wa Busuuli oyo Siriya era ne bagenda basalako kabaka wa Siriya Isirayiri. Ekyo kyawandiikibwa nekisomesa wano. Kabaka wa Busuuli bwe yalabanga bamulumbye n'abagamba mwe basajja mwe muze mumanyiyo n'ayimira ku kitindiro waggulu n'akwata omwana we eyali agenda okubeera eyali crown prince eyali alindiridde entebe omusajja n'amusalako omutwe n'abagamba kati mbasange waawo. Bayibuli egamba bakabaka ba Isirayiri abaali beegasa okugenda okulwanyisa Obusuuli ne badduka emisinde ne bagamba omwana omusajja kaasaze mutabani we tudduke ne badduka ne baddayo. Saddaaka y'omwana ono ye yawangula olutalo. Omusajja yanonye kyobakolera nkibabula n'abagenda ku bwongo n'abazanya bwongo n'akwata omwana we n'amusalako omutwe. Bonna ne badduka amagye ga Isirayiri ne gaddayo. Wulira Besigye ne Museveni batugenda ku bwongo era ne bakikola sakisasifule ne batufuga emyaka gibadde gigeze mu 40 nga buli lw'oyagala okusituka n'ojjukira kye bakola Besigye. Besigye ye yazimba ekitiibwa kya Court Martial. Besigye be batwaga nti Court Martial bw'ogenda bw'olina okukaaba bajja n'osejjusa ne bakaabiramu ky'ovola bakugamba nti omwana we bamututte mu kkooti y'amagye tubadde nga toyinza na kumuwerekera togendayo okutuusa Katonda lwasitudde omulembe. Bayibuli egamba twasoma wano mu Ezekieri 37 Bayibuli egamba amagumba gagenda okuva mu kiwonvu okuyimirira nga jjeddene. Baali mu kiwonvu nga magumba makalu naye bagenda okuva okumala okusitukawo nga bazeeko ennyama. Bayibuli egamba ejjeddene ne lisituka. Bw'ogenda n'osoma ekitabo kya Exodus abaana ba Isirayiri bwe baali mu Misiri bavaayo nga balinga abantu aba bulijjo. Bayibuli egamba batuuka ku nnyanja emyufu okusimba ennyiriri nga jje eddene ng'olwedde Katonda abafudde ejje kati b'amaanyi kati basirikale era ejje lya Isirayiri litandikirawo. Wulira okutuusa omulembe gwaffe lwe guzze ne guyingira mu kkooti y'amagye. Museveni ne Besigye gye baazimba ne bagitutiisa Sanya n'agenda n'agimenyaamenya obulere yonna n'agikutula yonna n'agimalawo. Abaana ba Nuupu ne balemerayo emyaka era ne bagamba tetuva wano twagala bwenkanya ne bagimenyaamenya yonna ne bagimalawo n'ebeera ekisasalala babadde bagenda nakusimbawo bijanjalo kati. Besigye ne Museveni ne baddayo ku drawing board baddemu banyweza ekintu kyabwe ne bagamba kati okukinyweza tulina okuleetayo balooya ab'ebweru w'eggwanga. Olwaleero CBS esomye eggulire ku ssaawa 3 negamba bwe bannayo envudde ku kaleediyo k'Abanyarwanda ako. Amawulire gaffe gaganonga okugakusomera nze Wamala Balunabba. Baloyo okuva mu Afrika yonna Kameruni, Angola, Kenya, Tanzania, Burundi, ng'ang'o baze n'okuva ebuwama okweyiwa mu kkooti okuwolereza Dr. Kizza Besigye. Naye we butuukidde leero nga balooya tebannabakkiriza. CBS mutubuulire erinnya lya looya avudde mu Angola oba ekifaananyi kye. Mutupostingira ebifaananyi byabwe n'amannya gaabwe. Balooya abavudde mu nsi ezo mubatubuulire weewaawo mubateekeyo. Mubateekeyo. Ekyo ekifo ekigulumivu omulembe gwaffe gwakimenya ba Museveni bali mu kuzzaamu ntiisa ekyo ekikooti kubanga abaana baakimenya Sanya yakimenyaamenya kyonna n'akifuula kasasi. Era abalwanirizi b'eddembe 0010 mu Uganda awo top 10 Sanya mwali weewaawo. Va ku bino bye bamukozesa ku mudumo gw'emmundu. Sanya ng'ali mu sensi ze bye yakola. Sanya mulwanirizi w'eddembe top 10 mu Uganda awo.
Museveni bali mukuzaamu amaanyi ekikooti kyabwe tuddemu tukitye kubanga kati bwe kibanga omusango ogwo guwezeseddwa balooya abava mu Africa nga be bagenda okujjayo Besigye kati bwe banateekayo mutabani wa Katongole looyo w'obweru w'eggwanga anaamugjawa Balukwago bali mukuzaawo kikanga baana kyabwe kubanga ba Museveni bali bamanyi tulina we tutasobola kutuuka kubanga babitukola mu bwongo ne Besigye nga kyekyo genda olabe ku TikTok waliwo obuntu abantu bwe bakola maama ng'awa omwana emmere omwana n'agaana okulya akwata ejjiko n'abanga awa taata n'agaana maama ne yeefuula nti akubye taata oluyi taata n'akaaba taata bw'amala okukaaba ne baddamu ne bamusenera emmere n'alya omwana ne bamuwa emmere yonna n'agira n'agimalawo kubanga alabye maama ng'akuba onaagaanya okulya emmere oyo ye politics Besigye ne Museveni gwe batuzannya kitegeeza bwe basetinga president nti looya abava ebweru wa Uganda be basobola okukujja mu kkooti y'amagye kitegeeza ate abeere na looya ava bweru wa Uganda tojja kujja musibe mu kkooti y'amagye naye ekyo ekifo twakimenya dda era tetutte omwana the mighty family yakoze programu jjo nabagamba temukyalina kye musobola kututiisatiisa nakyo Museveni bali mu kutupanga psychology okuddamu kututeekamu okutya kuba spirit gye baali batutaddemu yamenyeka ku mulembe gwa Kyagulanyi ngazze tewakyali muntu atya komera tetukyatya kkooti y'amagye tetukyatya safe houses tetukyatya drone kati bali mu kutuzimbamu ekipya temukikkiriza bayingira mu bwongo Museveni ne bw'okwata Besigye n'omutemako omuntu ne n'otamuzza nga bw'otazza John Bosco Kibalama kyogamba ye Besigye alina kidini 3 kubanga bwe nazoogera obwala mujja ku interpretinga bubi mwenamwe mulinganga mayiga ye museegu asinga e Uganda kati kanjogere kidini kubanga bwe siyogere kidini mujja kunkwata bubi Besigye alina kidini 3 Besigye alina kidini 3 okulaga nti Besigye alina kidini mmeka era nga Kibalama bwe yabula nawe obulawo temutumanyira nammwe ku Kibalama nga tebwajja kudamulira nga temwajja kulane 18 nga temwajja Besigye yani huizi Besigye alina kyekyenjawulo ku John Bosco Kibalama bali mukuddamu kutupangako kintu wano guno ogukooti abaana ba Nuupu bagukubye ne bagujjawo bali mukuzaawo ebitundutundu baguyiwako supagulu bali mukugupangapanga guddemu gunywere Museveni oswadde ebifo bye ebigulumivu byonna bye twakuba tebikyaddamu kuzimbibwa ne bw'onookola otya ate ne byetonnatuukako tugenda bituukako ate ne byotamanyi nabyo twabituukako mwe bannayuganda tuyimirira wano okwogera ebintu bye twogera ne data gwe muteekako n'okutugoberera si bya bwereere ekyo kintu si kya bwereere kye tukola okujjanga buli lunaku nammwe ne mujja buli lunaku bye bituusizzaawo Museveni abiteekamu buwanana temukkiriza okuddamu bazimba mu fiya okuddamu okutya Museveni bye yali akola tubituuseemu ne tubiyitamu kati olw'okuba bba balowooza tugenda mu kalulu batuteekerateekera feeza endala tubeere ne fiya nga bwe bazimbazimba gu ofiisi gwa ogwo gukooti gwabwe kubanga bamanyi labayo bino byonna bye bakoze bino bagezaako okutulaga engeri wano nti ekyo ekikooti kigoberera amateeka kubanga abantu bakikubye internationally ku international scene kati bagezaako okulaga kino ekintu kinyweza nti bagoberera amateeka kubanga abaana bakiraga nti kangaru kooti najja ne mbagamba kuona olooya Museveni akomyawo democracy mu kkooti y'amagye Chairman and members of the military tribunal on the issue of where if you read the UDF Act, we don't have the word tribunal in the UDF Act. The English meaning of tribunal is court. You read the Act, what does it, what is court? Judge advocate, you are not supposed to exchange with me. You are not a member of the court. You should advise it and they tell me. You are not a member of the court. Owulya democracy mu kkooti y'amagye owulya democracy mu kkooti y'amagye wano bali mu kwokesa ssaanya awo bali mu kwokesa Nuupu n'essaanya bakyalwana n'ebintu ssaanya bye yakola
olaba democracy mu kkooti y'amagye olaba democracy mu kkooti y'amagye olaba democracy mu kkooti y'amagye laba democracy kkooti y'amagye oyo Ingrid tulinawo bali mu kuzaawo ekifo kye twasenda obalabye olabye katuwulira gwe bawozesa kano w'amagye kano Besigye ayina balooyazi bonna abalungi bonna bangi mu Uganda n'ebweru we Uganda yonna nga bwe batugambye kamera zonna kweziri bakola bye baagala naye Sanya ne Olivia Lutaaya bo babeera mu nzikiza kamera baazigaanayo ani akolera ani era tuyambibwawa bali abaana bali bakuba ekikooti kino ne bakijjawo kati baddamu okuzimba strongholds zaabwe okuddamu okukifuula ensonga nkugambye mbuno Olivia Lutaaya okulabako n'essimu oba kamera okuyingira wali nga tekikkirizibwa naye raba ono bamukwata n'emmundu tebamanyi be yali akolagana nabo bali ludda wabagoberera emisango guno omusango gwe wandikwese batugamba nti nno abajuliza abali mu kubalumiriza tebaagala kamera kubanga bayinza okubakola ekintu Besigye abamutambuza ne bamutwala ne Kenya be yasisinkana ebbaliini be yasisinkana wa bo mubaterako mutya kamera balabe ebigenda mu maaso nga bali aba Olivia Katende batya kamera nze mbuuza Olivia Katende yalina abakambwe ennyo abasobola okujjako gavumenti nga Besigye banafu dala kooti y'amagye misana tuku bwe munanga wuliriza dala misana tuku mu kooti y'amagye misana tuku NUP is the only way to go NUP is the only way to go ono Katemba wakuddamu kutukwata bwongo ekigoye ekyatuva ku maaso kye balwana okutuzaako Besigye ekinyaliga kye watadde ku ddobo kifu ekinyaliga kifudde genda oyambeyo omugonjo gwo amarobo go genda ogayambeyo ozzeeko ekinyaliga ekirala ekiramu ekyo kifu waliwo ebiseera ebibeera amazzi nga gabuguma nnyo nga ekyambo kyangu okufa oba ekinyaliga nga kyangu okufa olw'okuba amazzi gaba gabuguma nnyo era oba olina okubikyusa n'otekako ekyambo ekirala ekyo ekyambo kifudde genda onoonye ekyambo ekirala genda onoonye ekyambo ekirala ekyo ekyambo kifu ngenze ku point endala kansubire nti mugitegedde obwo obuzannyo Besigye yayambiramu Museveni okutufuga emyaka 10 gibadde gigenda weeraga Besigye Museveni teyanditutuusizaayo weewaawo wandibadde wasituka yaawo ettabi erya mumangu senga lyavaayo dda naye buli eyalabanga kye baakola Besigye nga zaayo omutwe era nga Besigye nga netumuleka nti yekka yasobola gwe wavudde yasobola byonna biri ku ttaka bakyalwana ezo events ebbiri omwana Sanya ze yakola mu kooti y'amagye ze zibabonyabonya nakati ze zaleese Martha Karua CBS zeyimiriddeko etulimbe mbonna mungi w'abalooya beyiye mu Uganda okuyambako okuwoza omusango gwa Besigye bwe kibaawo balooya abamugjayo ne babeera beebweru wa ggwanga abali kujjayo balivaawa bayongerako bwebindu ku kito kya kyemba kyabwe ekyo nyimirira wano bulijjo ne nebaza abantu abali ku mulamwa abanaddiini oba abenzikiriza kubanga mmanyi ffenna tetusobola kusiruwala ne tuggwayo bayibuli egamba buli lunaku wabaayo asigalayo ntwala omukisa guno okwebaza Father Kibi yatuwadde message yino lyatusobera nga nange mwendi lyatusobera
byetulaba bikanga corruption gwe mwogerako tusanyuka ng'ovuddeyo ne mwogera tukulabanga mujuliza ensangi zino ne tukusabira nnyabo tukulabanga osimba ensonga ne tugamba mwoyo wa Mukama kukozesa oli kuba Yohana Batista ab'eggwanga lino ensangi zino ngongeramu amaanyi nga mutunka nabyo n'ogezaako kugamba ku bantu mubagambe ffe tubasabira ne bakama abo abali eyo ababasindika nabo batutaase bannange bye tusoma mu mawulire biliyoni nkaaga bazidde mu Bank of Uganda ne bye tusoma nti eddwaliro ly'erubowa tukyalirinda ne tusoma gasitoola agakanga ne tugamba tuli ku ki ate bwe twogera munnange ne batutwala bulala nze wiikisi 3 nabadde Holland eyo naye bw'otuukayo olabanga bya mulembe nnyo ogende Holland nabadde mu America era olabanga bya mulembe nnyo tuli ba mulembe guno tetwajja ne pulezidenti wa kuno twazaalibwa mu kisanja kye tetulina kyetulabe kipya bye tulaba kati bw'otambulako n'okola comparison ng'omulembe guno olaba nti Uganda yaffe yandibadde esingako Uganda yaffe singa naffe twali tukola bulungi nnyo begamba nyabo tokwamu maanyi namwe naabalina embeera temugwa mu maanyi musigale nga mwenda Mukama anaatubeera amiina evanjiri yaffe eno tetuwulidde nayo batugambye nga tulinda Mukama naffe tulongoosa amakubo njagala babuuza abakristo bannange mulongoose oluguudo lw'Omukama muluŋŋamye amakubo ge buli kiwonvu kigulumire kagulumire buwonvu ki bwe mulina buli lusozi na buli kasozi biseetere busozi ki Father Chibi Mukama akuwa omukisa bonna tebasobola kusirwala ne baggwayo Katonda Eva aterekayo omulala aterekayo waakiri ogwo agamazima ge twagala mubabuulira abantu ekereziya muveyo ne position bwekyo ekyo kibeerenga wulira eggwanga lyonna libeerako agenda ekintu kyonna kiteekwa okuba n'agenda ekintu kiteekwa okubeera ne direction we kiraga kiteekwa okubeera ne values ne aims zekigoberera baziyita batya obligations simanyi objectives byonna byerimu nze nasomako sebo nasomako mumuddayo ne mujja nezi nasomako tuteekwa okuba ne goalo kakati institutions zino ze zino okudirectinga Uganda nti eryo ekkubo lyemukutte ebbi tukwata wano naye mu Uganda ebya Uganda babijjawo ne bayingiza ebyabwe n'ekkanisa ne bagijja ku birala lyolina okukola nayo ne bateekawo ebirala ekkanisa eri ku birala eggwanga liri ku birala buli kimu ekkanisa neva ku mulamwa gw'ekkanisa eggwanga ne liva ku ggwanga lirina okugenda ffenna Museveni n'atusimbamu ebibye ne tutandika kugoberera bibye ekkanisa n'egwa eggwanga ne ligwa obufumbo ne bugwa obwakabaka ne babujja ku musingi gwabwo ne gudda ku birala kati yenkenku gye tusengejja waliwo kye bayita clawback waliwo kye bayita kati nabo batandise ebintu bye mulaba e Uganda era tetusobola nakulwana nabyo do you know why ebyo ebimu ngenda bibanyonyola yensigo eyasigibwa bye bibala ebiva ku ezo ensigo ze baatusigamu oba ze baasiga wulira ekkanisa yava ku mulamwa nerondayo nekola ebintu ebirala ebitali byo nenzikiriza n'obusiramu bwe ngambe kanisa ngambe enzikiriza zonna mu ggwanga Uganda ye ekereziya ebiki byonna combined byava ku mulamwa n'obuyisiramu ne buva ku buyisiramu ne batandika Museveni bonna n'abadivati nga bonna ne babeera ebifo ebigulumivu ebinyweza obwakabaka bwe oba obukulembeze bwe kyobula batebalina kye basobola kumugambako ate ebyo ebifo ebigulumivu ebyo ebifo ebigulumivu bibeera by'amaanyi okusinga n'ennyini byo bikola omulimu munene nnyo okusinga nnyini byo era bw'oba oyagala osuula nnyini byo osuula bifo bino bw'osoma bayibuli yonna gyeva ne gyekoma buli Katonda gwe yali ayagalanga okusuula yatumanga kusooka kusuula ebifo ebyo buli gwe yali ajjangako yasookanga n'atuma n'agamba genda osende ebifo ebyo genda omenye ebyoto genda omenye ebifo ebyo byonna obimenye bw'omala okumenya ebifo onaagwa ebibiina by'obufuzi mu Uganda byali bifuuse ebifo ebigulumivu ebinyweza Museveni ekkanisa ng'efuuse ekifo ebifo ebigulumivu ebinyweza Museveni obwakabaka n'abuyingiramu nabo ne bubeera ekifo ekigulumivu ekinyweza Museveni amagye ne gabeera ekifo ekigulumivu ekinyweza Museveni poliisi n'ebeera ekifo ekigulumivu ekinyweza Museveni kati nga Museveni tolina bw'omutuukako
Kyovola na Katonda bwe yali atuma Kyagulanyi yamusindika kumenya bino bifo Besigye bwagwa Museveni abagudde. Ekkanisa bwetuuka ne banga tekyakola makulu ng'omuntu tatya kwenda nga alina sapule mu bulago. Omusiramu tatya kukwata chupa ya bia kujinywa nga alina entalabuusi ku mutwe. Kati Katonda n'atuma omwana ono namugamba genda omenye ebifo kuba si byange byonna bifo by'oli genda obimenye. Kati omuntu akuma obutukuvu n'obutuukirivu olw'okuba ayambadde t-shirt ya Nuupu. Enkofira ya Nuupu erina amaanyi agasinga ag'entalabuusi. Saate eyimu y'entalabuusi yaleetera omusiramu okuteeka entalabuusi ku mutwe ye eyimu ya NUP mu byobufuzi okuteeka akakofira ka Nuupu ku mutwe. Naye kati akakofira ka Nuupu ak'ebyobufuzi kayitawo ne kakwata ne ku butukuvu n'obutuukirivu. Nandi kukoze ekintu naye lwakuba nyambadde ovuleno. Nandi kugambye ekigambo naye abaana bakutte litojo. Ne bamugamba ffe tetuli bakozi bafujjero tulaba bwe twambadde naye tuviire. Ffe tuli mu butukuvu na butuukirivu tuviire. Ne bateekawo kamera tolina bwogamba nti ne bakuuma empisa naye nga bamukangavudde. Naye omuntu tatya kukola kintu ng'alina sapule mu bulago. Saata amakulu ga sapule mu nsi ey'omwoyo ge makulu ga t-shirt ya Nuupu mu byobufuzi. Kubanga yo strong kubanga ekkanisa ekereziya gundi mwagimenya omuntu tekimugaana kuyingira na Bayibuli mulogi. Naye wa Nuupu atyo okukola ekintu omuntu agenda ne Bayibuli mulogi n'agiteeka ku katebe wali n'afuluma mulogi ne Bayibuli nga takimanyira kukimanya nti waliwo abamulengedde nga ava mulogi ne Bayibuli. Kubanga abantu temwababuulira makulu gaabyo. Naye yababuulira amakulu ga Nuupu. Nuupu ebatereezeza mu mwoyo ne mu mubiri. Nuupu etukoledde oluganda lwe twali tetumanyi. Nuupu etugase n'abantu be twali tetumanyi. Ekkanisa beetatugattanga nabo. Omulokole n'omulokole kyatasobola kukolera munne. Omukatuliki n'omukatuliki kyatasobola kukolera munne. Pastor ne pastor batasobola kukolera bannaabwe. Owa Nuupu ayimirira e Bulaaya n'agamba nalabye omwana yadduse n'eccupa ku mukono. Nalabye omwana wa Kanula mu munnoonyeze. Lwaki yabadde ayambadde akakofiira ka Nuupu? Naye omukristaayo ekkanisa teyayigiriza mukristaayo kulumirirwa mukristaayo. Senga mwali mwakikola bwe mutyo amakomera tegandijjudde. Abantu balinsizza abaana mu makomera ne balabira n'abaana babwe. Omwana ani Olivia Katende yagambye yakomyewo nga n'omwana we talina kyajulirira. Ogwo omutima mu kanisa gye guli. Ogwo omutima mu Busiraamu gye guli. Ogwo omutima mu Busevenisire gye guli. Ogwo omutima mu Ekereziya gye guli. Ekyawandiikibwa ekisimba ekkanisa awaliko wa values. Awali ensonga lwaki ekkanisa ejja, lwaki Yesu ajja. Yesu asimbibwa. Omulimu gwagenda okukola ku nsi guli mu Isaaya 61. Naye ekkanisa teyinako kyekola n'eki. Buli kanisa yonna okuva ku kanisa y'abantu ababiri ku byalo eyo obukanisa buno bw'ebitoogo buno bw'ebiwempe buno bw'ebisanjasanja okutuuka ku zi cathedral. Buli mwezi mubeera ne Thanksgiving service. Every month, almost every Sunday, kubeerako Thanksgiving part of it. Naye ng'ekikulu ki? Isaiah chapter 61. Bible egamba bweti. The Spirit of the Lord is on me, because I am marked out by him to give good news to the poor. He has sent me to make the broken-hearted well, to say that the prisoners will be made free, and that those in chains will see the light again. Omwoyo wa Mukama Katonda ali kunze, Mukama Katonda antumye eri abantu abo, eri the poor people bafuna amawulire amalungi. Naba abalina emitima egimenyese okugiyunga, ne ba prisoners n'abali mu njegere
nabo nangirira omwaka gwabwe ogw'okuteebwa. Verse 2. To give knowledge that the year of the Lord's good pleasure has come. Okulangira omwaka gwa Mukama. And the day of punishment from God, to give comfort to all who are sad. N'okuzaamu abatalina maanyi baddemu amaanyi. Ogwo gwe mulimu gw'ekkanisa. Kati nze mbuuza. Ekkanisa zonna zibeera ne Thanksgiving service. Thanksgiving service lwaki zo muzisimbako nyesiira ne mutasimba ku kiri ekyabaleeta. Nabagambye jjo nabagamba moto ematalinga nnyo kubanga ye namuzigo okwetoololwa egundi okwetoololwa ebigenda mu maaso ku kwekyo ekintu oba ku ssomero oba ku kampani erina okuba ng'emanyi. New Vision tesobola kutunda bikopo. New Vision moto yayo gundi yayo kutambuza mawulire yo ya mawulire. Okitegedde kati moto Yesu wano kino kye kyawandikibwa ekisimbe emirimu gya Yesu. Kati kanisa zonna muri mukola mirimu gya Yesu wano we wali omulimu gwammwe buli Sunday mubeera ne Thanksgiving service wano owuliddeko Thanksgiving wano kubanga mumanyi Thanksgiving kugirako ebirabo kugirako ebbaasa. Omusumba yagambye bw'ati ulira wano sinagenda nno mu kigambo ulira wano gwe omusumba kiki yatugambye naye mulemu ka disclaimer akeddoboozi lya wanongo okyali wano ne bwolwazanga kwata ekimu kyekumi okyoyo okubanga kitundu kya ddagala ebyogamba nti lete ze baatusabye abasawo baatusabye nyingi kandi n'ekimu kyekumi kigenderamu ebyobulimba bw'ofuna akasente ng'olina omulwadde sooka oggyeko ekimu kyekumi kubanga kigenda kukola omugaso gwakyo Mukama gwe yasuubiza. Buli kyokola nyiikira. Obwo bulimba ekimu eky'ekkumi tekiwonya bulwadde. Ekimu eky'ekkumi tekiwonya bulwadde bakulimba. Ebyo babibeerako buli lunaku naye ekyawandiikibwa ekisimba ekkanisa kiikino. Tuzeeyo mu Yesaya 61 ate nkyali mu politics sinagenda mu kigambo. Kuba siwe 61. Omwoyo gwa Mukama Katonda guli kunze kubanga Mukama nfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Antumye okusiba abalina emitima egimenyese okulangirira eddembe ery'abawambe n'abasibe okuggulirwawo ekkomera. Kati ebyo ebigambo byonna nga bwe biri awo NUP abituulamu bulambalamba. Obunnabbi obwo bwonna obusimba Yesu ku nsi obumuleeta ku nsi obwo NUP yabutuulamu nti omwana wa Nuupu oba omuntu w'enkyukakyuka bwe lwawulira Kyagulanyi ng'ayogera yatukomezaawo essuubi mu bulamu nga tulina emitima egimenyese nga tuli baavu tetulina n'atugamba kisoboka. Genda owulira ambasadda wa Firebase ebigambo byayogedde Kyagulanyi bye yamugamba ng'ali ku zero kati afuuse hiro ng'ali ku bigambo Kyagulanyi bye yamugamba byatafunangako mu kkanisa yonna. Muwulira mutyanga abantu bali namala ne His Excellency Kyagulanyi eddakiika tezaali nnyingi mu bye twayogera yambuuza ekintu kino twatunyumyawo nga tukyajyawo tukyajya yatubuuza nga sinaba kugira kweyawulako kubanze ka twadisikasingamu awo ng'atusibirira entanda obudde bwali bumugenzeeko agira bw'ati atusibirira agenda biki n'atubuuza n'atugamba buli kyokola kikole ng'ogoba obudde bw'oba tosobodde kukola. N'atugamba essaawa olunaku lulimu essaawa 24. Essaawa 24 okolako essaawa mmeka weebaka essaawa mmeka ekiro weebakira essaawa mmeka nti 6 oba 8. N'agamba kati essaawa zino ezisigadde 12 zino oba 10 n'emmeka oba 10 n'emmeka ezo ezisigadde awo 14 ezo kola ebintu okolere mu sipiidi okole n'ebyowandiko ne wali wogenda okwebaka oleke ng'obikoze kuba ensi teyimirira. Buli bwe weerakanga tonnaba ng'obadde tokoze biri byexceedinga kuyingira mu ssaawa ezo ensi eba ekulese. Bw'oba okolakola nnyo nnyo kuba ogenda kwebaka wali mu ssaawa ezo kati ensi egenda okutuukawo nga gwe wagisooseewo egenda okutuukawo ng'era obadde okyagibanjayo balansi wo nga gw'ogirimu yo si yeekulimu. Olunaku lwe nasanga His Excellency Kyagulanyi nayogera naye essaawa ndowooza oba yawera awo ne tulinnya mu benzi
entandika okumegerera ng'akabwa akasibe ku gaali nge ebintu bidduka bwe bitinga ebitooke biyitawo nga ndaba emiti awo ebyaddako saabitegeera naye nali sinayingira mu benzi byonna bye twayogera mbijjukira nabifumiitirizaako ne ntula ne adimini wange ne twogera ku nsonga ezo ne tukuba ttooki ebbanga lye tumaze nga tuli ku kyeyo nga ffenna tekuliiko ayinza kuwolayo munne bukadde 0 ebintu His Excellency Kyagulanyi bye yayogera naffe bye byakyusa obulamu bwaffe weewaawo yatuwa advice yamalawo akaseera katono bapasita bye bataŋŋambangako byakyusa obulamu bwange ndibibabuulira wanudde ndibibabuulira obunabbi bwa Isaya 61 bwe bunywezezza Kyagulanyi awo kubanga yalina ebigambo by'abaavu yalina essuubi ly'abaavu yasibye ab'emitima egimenyese yalwaniridde amakomero okutabe bata yakutudde enjegere ne ziva ku mikono gy'abantu ne ku bwongo kyova olaba mwe bannaddiini bakyabavuma nnyo bakyabawemula nnyo kubanga temwakola makulu ate ye ensigo mwagisiga mugenda gira byonna bye bakuvuma mayega bye bakuvuma ne bye bakuwemula ensigo wagisiga mwekamba bulire we are rotating around the same mountain bobote bwe bali omanyi ekintu ekyawa omanyi Buganda okuwangula obote biki bye bakola bayabya nnyimbe okwalya ennyimbe n'okwalula abalongo obote we yategeera nti Buganda emulemi genda owulire ekiri ku internet ku nsonga y'okuwemula mbagambye ab'omulembe guno bw'oba tolabayo kikyo nga tonaba kukifuna dduka ebintu bikyajjuddeyo eri mugulu buli omufuna gw'osobola omumalewo Katonda ali mu kukyusa tuli mu kweyubula omulembe guli mu kweyubula mugende muno n'obusobozi bwammwe gye buli omutandika okuyimira mu position yo Katonda ali mu kukyusa trend owa Kyagulanyi yamumalawo dda bannange His Excellency Kyagulanyi yatuuse ku parliament bannange ekitiibwa kyabadde wali ku parliament naye bannange Mukama Uganda empya nga tugisuba nga tugenda okunyumirwa ekintu bane yagenza okunya bwati ekigere ku ttaka bwati wonna ne wamyasabwe bannange I can't wait Uganda empya so mwasalawo kwatenzikiriza ne muziwa Museveni okubeera stronghold za Museveni Katonda bw'aba amenya biri katugende mu kigambo bino byokuwemula mbirese buli muntu nga gravity bwe yawemudde gundi ne kimuluma sali musali omuliongo w'eggulu bwe kuba kumenya stronghold zezo buli omwembazi gy'olina gy'omenyesa gy'oba omenyesa mubamenye kuba kati tumenya strongholds era tebabalimba mbuno bagaana bawemula balwana lwakiri Katonda ali mu kumenya strongholds atajja kuzimenyesa kyonna ekiriwo weewaawo bwe muba mulwanyisa kuwemula lwaki temukwatanga bantu bawemula His Excellency Kyagulanyi lwaki temukwatanga bawemula balala lwaki okuwemula kubeera ku Museveni yekka this is crop back now mayiga kyamulidde abaana kye bakola mayiga ate njagala akomoka kube n'empi njagala omuntu ambire mayiga empi mu mbaaba ezo emba z'Abanyarwanda ezo pya obote yali amanyi Muteesa bw'afuluma Buganda agimaze agenda gifuga paka kwakena Abaganda ne basirika bamukola ebyo ne bagendanga ne bayabya ennyimbe ne bafumbanga n'omuwumbo gwa Kabaka ne bakola ensuku za Nnaabagereka nga zigwa kalekazeti nga bagamba ffe Kabaka waali tumulaba Kabaka waali yazze n'eggulu twabadde ne bagamba Ssaabasajja Kabaka alabiseko essingo obote n'agamba bannaye ndiye yabadde singo naye ate mu bulungi bwa nsajja agenda Kyaggwe ne bagenda eKyaggwe ne bakuŋŋaana ne bagamba bo boogedde ne Kabaka waabwe mwe musaaga Museveni aliyo mbuna alinze mundu simanya alinze eki naye ko tuwulira oba totuwulira Museveni
mukwano gaffe Katonda wa Ibrahim ne Isaka lyako tukweza olunaku lero Mukama tuzoona mu kigambo ky'ekitukuvu mukwano kusaba ojjoke osomesa oyigize batabani bone bawalaba ekigambo ky'Omukama kibe kiramu kibwe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu Mwana Katonda ayinza byonna ate nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate ne okuba atasaanira in Jesus' name amen. Now tugenze mu bifo ebigulumivu strongholds oba ebyoto bye bazimba okwebeezaawo. Nkugambye Museveni yazimba omuntu kimufuula ow'amaanyi mu bukulembeze kwe kusimba ebyo ebyoto. Edda babizimbanga ne babisamirirako ne bakola batya nga bava Katonda wa Isirayiri. Olwaleero bakola institutions ze bafuula strongholds nga zonna zirabirira ono. Era olabe ya parliament yo yagenze ogwa speaker yagudde ne strongholds bannange ekiri Nairobi nakati ekisawe ekikyajjudde. Bali wali basiimula balinga basiimula omuzira. Ekiri Nairobi mu kisawe awabadde byemizannyo. Engulike eri wali eringa Dorotia ekiri Nairobi. Endongo ya Dorotia twadduka ne tuleka taata ku lubimbi tugenze bulaba kamiliyoni. Dorotia my dear, Dorotia my dear. Wama tugenze mu kigambo. Uli Bayibuli. Essula y'e13. Awo laba ne wajja omusajja wa Katonda ng'ava mu Yuda olw'ekigambo kya Mukama n'ajja e Beseri. Awo Yerobowaamu yali ng'ayimiridde awali ekyoto okwoteza obubaane. Awo n'ayogera waggulu ku kyoto olw'ekigambo kya Mukama n'ayogera nti, ayi ekyoto, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, laba omwana alizaalirwa ennyumba ya Dawudi, erinnya lye Yosiya, era ku ggwe kwaliweerayo bakabona b'ebifo ebigulumivu abootereza obubaane ku ggwe. Katonda yagala okujjawo Yerobowaamu atumye nabbi bwe yagenda yayogera na kyoto. Nabbi nannyini kyoto yaliwo naye ono nabbi Katonda gwatumye yamugamba yogera na kyoto era yayogera na kyoto n'agamba ayi gwe ekyoto. Essula y'e13. Awo laba ne wajja omusajja wa Katonda ng'ava mu Yuda olw'ekigambo kya Mukama n'ajja e Beseri. Awo Yerobowaamu yali ng'ayimiridde awali ekyoto okwoteza obubaane. Yerobowaamu ye kabaka azze ku kyoto kye kino okwoteza obubaani. Awo n'ayogera waggulu ku kyoto olw'ekigambo kya Mukama n'ayogera nti, ayi ekyoto, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, laba omwana alizaalirwa ennyumba ya Dawudi, erinnya lye Yosiya, era ku ggwe kwaliweerayo bakabona b'ebifo ebigulumivu abootereza obubaane ku ggwe. Yerobowaamu nannyini kyoto waali obunnabbi Katonda atumye nabbi ajje azze okuggyako kabaka Yerobowaamu naye nabbi tayogera na Yerobowaamu ayogera na kyoto. Naye agamba Katonda ekyo omwana agenda zaalibwa mu nnyumba ya Dawudi agenda okukola ebintu Katonda byayagala ebya Dawudi naye boogera na kyoto ekyoto kyali kigenda okuzaala omwana. Ekyoto mwe mubeera amaanyi. Ebyo ebyoto biba bya bulabe nnyo babeesigye babadde ba bulabe nnyo. Bw'oba onookuba Museveni kuba kyoto. Yerobowaamu bw'omala okuba ekyoto kino Yerobowaamu ayeba. Era Yerobowaamu bwe yagezaako okulwanirira ekyoto owulira ebyaddirira. Era baliweerayo ku ggwe amagumba g'abantu. Naawe akabonero ku lunaku olwo ng'ayogera nti, kano ke kabonero Mukama k'ayogedde. Laba ekyoto kiryatika n'evvu erikiriko liriyiika. Bali mu kujjawo Yerobowaamu naye ekyoto kirina kusooka kugwa n'okuyiika evvu ne liyiika. Bali mu kujjako bwakabaka bwa muntu bajjako muntu ku ntebe naye kisooka na kujjawo byoto bye. Awo olwatuuka kabaka bwe yawulira ekigambo eky'omusajja wa Katonda kye yayogerera waggulu ku kyoto mu Beseri. Awo Yerobowaamu n'agoola omukono gwe ng'ayima awali ekyoto ng'ayogera nti, mumukwate. N'omukono gwe gwamugololedde ne gukala n'okuyinza n'atayinza kuguzza nate. Museveni buli lwalaba ng'okuba bampuuga okuba babeesigye ekiddako kigamba mubakwate. Mumukwate. Era Museveni yatugololekerako omukono gwe okutukwata ne gukalirayo. Kubanga Museveni alina okuprotectinga abasajja be bano ab'ebyoto alina bano abasajja by'ebyoto ze strongholds z'abadde alina buli lw'oba ozijjawo alina okukusalako ekalangala mwenna n'abakwata mpuuga ye n'asigalawo bonna baali kalangala bonna bagendayo mu bukyamu. Lwaki mpuuga ye tasibwa? Lwaki mpuuga tasibwa abalala ne basibwa?
lwaki Mpuuga tasibwangako bukyangajja mu byabufuzi bya Uganda teyebakangako mu kkomera? Museveni agolola omukono okulwana balwana naffe era omukono gwa Museveni mukalu kubanga alwana naffe abalwana n'ebyoto ate nga naffe twagenda okusituka okujja okulwana n'ekyoto Katonda ye yatutuma. Era Bayibuli egambye nti ekyoto kirigwa ne kyatikayatika nevvune ne liyiika. Awo wennyini we wali ekkanisa eri ku ttaka. Akabano mu Buganda kali ku ttaka ne mu Bwakabaka bonna. Nkugambye muwala w'Abayole yazeeyo w'Abayole. Muwala w'Abayole yazeeyo w'Abayole. Naye omulangira gwe baazaala ye wali alya bannayo omwana yafaanana ky'abazinga. Kati ate mulinde omumbejja. Mulinde omumbejja. Amawulire naga breaking nkugambye ekyali wali. Naye Abanyarwanda lwaki mutumanyira? Gwe temukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka. Tokimanyi nti Kabaka abeera Kabaka abo bo Katonda yabawa ebyabwe mubaleke. Kakati mbwolwo Omunyarwanda awubaddayo wammwe. Dayo w'Abayole. Totumanyira. Mbwawuba. Aha, wameyo nvuddeyo. Bayibuli egambye ekyoto kijja kuyika. Akabano kayiise. Ekkanisa eyiise. Eya Museveni ekyoto ky'omu kkanisa kiyiise. Ekyoto ky'omu Busiraamu kiyiise. Ekyoto ky'omu Bwakabaka kiyiise. Ekyoto ky'omu byobufuzi kiyiise. Ekyoto byonna biyiise. Ekyoto ky'omu bayimbi kiyiise. Nevvune liyiika. Ekyoto nakyo ne kyatika nevvune liyiika okuva ku kyoto ng'akabonero bwe kaali omusajja wa Katonda ke yawa olw'ekigambo kya Mukama. Olw'ekigambo kya Mukama ekyoto ne kiyiika nevvune liyiika kubanga omusajja yaleeta amawulire n'agatuusa. Naye kati wulira. Firimu weeri. Abasajja babeera ne bakabona baabwe abadayivatinga. Era onosoma okukira wengenda okubuuka we babuulirira omu ku kabona wa Yeroboamu nti waliwo omusajja azze naawe obunnabbi bwe buti ne bwe buti n'amuyita n'amudayivatinga n'amugamba sooka ojja oli onywe ate empologoma n'emutaagula. Kati temukkiriza empologoma mumaze okulagula ebyoto ne liyiika. Temukkiriza bakabona baabwe okutudayivatinga okutuliisa empologoma. Kubanga bana abasajja basigala balwana kubanga Museveni amanyi awali amaanyi ga buli lwalaba ng'ogendawo kyova olaba nti abaana ku social media bagulwa buwanana kubanga bakuba strongholds yaleeta media n'aleeta bi-TV bi-radio buli nyumba n'agiwa buli emirirwano ebiri mayumba 10 balina TV mayumba 10 balina radio ne mumanya by'amayumba 10 ng'atusiba kiwanye social media ekyoto n'ekimenya kyova olaba bw'ovaayo okwogera akuwa omusimbi. Weewaawo nga twagenze ku minzaani ne NRM caucus oba parliamentary caucus opposition parliamentary caucus ne NRM parliamentary caucus nange omu nsobola obbalyako ssente wa Museveni ennyingi ezisinga z'abawa bonna. Kati kubanga buli lwenjogera ekyoto kiyiika ayagala engeri gyensobola okusirika ekyoto tekiddamu eyiika ayinza okumpa ssente z'atasobola kuwa ba MP ba NRM bina bayina. Weewaawo yansubiza 40 billions n'ateekako bupulasi busatu. 40 billion plus simanyi 440 billions plus si milioni billions awe namanyira n'eŋŋamba okay. Ekyoto kiri mu kuyiika. Ekyoto kiri mu kuyiika era woolabira nti ekyoto kyayiika kwe kubanga Mpuuga ne Alien Skin benkanya bafanaganya ebiwawaatiro. Kitegeeza twabatuukamu oba bo bajja ne batutuukamu. Kitegeeza ffe bamu. Kankubulire ekintu ekifudde Kyagulanyi ow'enjawulo. Yajja nga tabaliimu najja n'abatuukamu ne balwana nnyo tabatuukamu n'abatuukamu n'ayisa omutendera gw'okubeera waliwo lwe bagambanga era kakati bagenza mu by-elections naye oyo yawangudde ku lwa Besigye teyawangudde ku lwa Kyagulanyi yawangudde olwo nga bonna nga bawagira omuntu omu okutuusa Katonda lwe yaleetanga contradictions nga Besigye ayinawo owuwe naye ate ne Kyagulanyi ayinawo basaalirwa ne NRM eyinawo ne beeyawula ne bagamba basaalirwa abadde w'amaanyi ne bagenda ejjinja ne bagamba oyo gundi abaddeyo ne basirika ne bagamba ono Kyagulanyi aleese kubanga era ejjongo lyabavubuka n'agenda mu Arua n'aleeta Namukadde n'amukubako enfuufu n'amuteekawo nga bo balina simanyi omuvubuka bamuyitaani omukazi ali awo alina amaaso gamulinga agabeesigye bali bamuyitaani oyo ogundi ewa NRM oyo omukazi ambasada we Taki bamuyitaani oyo
Kyagulanyi n'aleeta ogukadde n'agukubako enfuufu gundi n'abalya n'abayingiramu bwe yamala bafaanana n'abayisa kati olwaleero Kyagulanyi atwokya mu drone nze Kyagulanyi yeyanjukya wano n'empaaba tebamukwata yabasinga obunene bagenda ne badde no mu bya music ne bagamba Kyagulanyi takyalina masanyalaze tulaba bwe byamulemye ne gundi akaaba wano Bobby ali Starboss akaaba gundi ekivulu kyamusaze yalowooza Kyagulanyi alina amasanyalaze talina masanyalaze yagwa ebyo bakulimba twawaaba emisango nti Kyagulanyi atwokya Kyagulanyi awamba abaana mu drone waliwo abavudde mu kooti y'amagye ne bawa ne kooti y'amagye ne bagibulira nti Kyagulanyi yatugamba tujjeko gavumenti n'atukozesa ebimenya amateeka ne batugamba ffe twayokya korasi ebyo ebinya ebiri e Kampala ffe twabyokya Kyagulanyi yatuwa ebipiira nga buli kipiira kisasula emitwalo 5 takwatibwako anyagayina amasanyalaze anyagayina agaffe bannanga anyagayina anyagayina mumukwate Kyagulanyi lwakyayino n'abaana Kyagulanyi lwakyatemaatema enguudo z'ataakola lwakyayokya korasi minisita najja n'agamba era abaana tubasonyiye kubanga baayokya korasi ng'oli yabalagidde ne mumulekayo wabula bwe bajjawo ne bagamba yaggwamu talina maanyi ng'ate alina emundu atambula nazo mu drone n'awamba abaana mu kifo ky'omumukwata mumutya oba ne bagenda baleeta kasikeletoni kasikeletoni ka Abitex ng'agudde Kyagulanyi yagwaze nze nasooka kiroota nze namulaba ng'agudde takyalina maanyi talina naye annumye nnyo talina maanyi kate nze nali njagala abe n'amaanyi mangi nze nali nnyina gye mutwala afuna amaanyi senga yanyimbira naye agudde bubi aweddewo pulira n'ennaku ate ye tabandadde eyo nedda Museveni gwe kabaka w'okulwanyisa obutujju n'abantu abalina emmundu mu bumenyi bw'amateeka Kyagulanyi alina emmundu mu drone yayokya n'abaana ne bakubuulira kaakati lwaki otya Kyagulanyi gwe mubeera n'omuntu bw'atyo yabeera omutuufu oyo yagenda obbanunula oyo yagenda obbasikiza ensi Katonda gye yalayirira bajjajja bammwe ulira ekyoto tulese kimenyesemenyese kyonna nga kiweddewo naye ulira wano awo kabaka n'addamu n'agamba omusajja ye ne bamukungubagira nga boogera nti woowe muganda wange ebirala mbibuusa awo lwatuuka ng'amaze okumuziika n'agamba batabani be nti bwe ndimala okufa munziikanga mu ntaana omusajja wa Katonda mwaziikiddwa muteekanga amagumba gange kumpi n'amagumba ge kubanga ekigambo kyayogera waggulu olw'ekigambo kya Mukama ku kyoto ekiri ku Beseri ne ku nnyumba zonna ez'ebifo ebigulumivu ebiri mu bibuga eby'e Samaliya tekirema kutuukirira. Nabbi wa Yerobowaamu yadaivatinga nabbi omuto amaze okulagula naye omulimu gw'abannabbi ba Yerobowaamu kubajja ku mulamwa n'amuliisengo naye ng'akimanyidde ddala nti ekigambo omwana kyeyogera kigambo kya Katonda kiki nakikonfaminga nti ekigambo ky'omusajja wa Katonda kijja kutuuka naye akikonfaminga bamaze muziika ogwo gwe mulimu gwa Mpuuga gwali mu kukola. Mpuuga nabbi wa Yerobowaamu Besigye nabbi wa Yerobowaamu baagala okuddira nabbi wa Katonda bamuliise empologoma era bakimanyi nti alagulidde ku kifo ekigulumivu era nga ne byalagula bigenda kutuukawo naye waakiri bituukewo nga ye taliiwo. Mpuuga gambo bituukawo naye nga Kyagulanyi taliiwo. Bayibuli yawandiikibwa kutuyamba we baagwa tetujja kugwawo we bakola obulungi tujja kukola nga bwe bakola we bataagolola tugololewo. Wulira oluvannyuma lw'ekigambo ekyo Yerobowaamu n'atakyuka okuleka ekkubo ly'ebbi naye ne yeeyongera nate okussaawo bakabona ab'ebifo ebigulumivu ng'abajja ku bantu bonna. Yerobowaamu teyakoowa newankubadde ekyoto kyali kiyiise. Yerobowaamu n'agenda mu maaso n'okuzimba ebyoto ebirala n'addayo n'agenda ku kyoto ky'emakindye ali mu kukitiginya okuteekawo kabona omulala mu kifo ekyo ekyali kimenyese kubanga amaanyi ge gali awo amaanyi gaabwe gabeera mu ebyo kati era ali mu kutiginya kuddamu kuzimba kyoto ekyo. Buli eyayagalanga n'amwawulanga wabeerewo bakabona b'ebifo ebigulumivu. Kati Alien Skin kabona Mpuuga kabona buli eyayagalanga yamutikiranga obwakabona kubanga gyakoma okubeera n'ebyoto ebingi ne bakabona abangi ye waabeererawo.
Chovula bakakaka kuti tuli mukukuba bakabona. Tuli mukuba bakabona. Bible egambye buli yayagalanga yamuwa. Alien skin kati munene nnyo mu ggwanga kubaka bamutikidde bwakabona. Mu bife bigulumivu ebya Yeroboamu. Naye jjukira Bible egambye yamujjanga mu bantu. Ng'amujja ku bantu, n'amujja mu bantu, n'amufuula owuwe. Ekigambo ekyo ne kifuuka ekibi eri ennyumba ya Yeroboamu okugimalawo n'okugizikiriza okuva ku nsi yonna. Naye ntwala omukisa guno otegeeza Museveni nti ebyo byennyini by'okola bye bigenda okumalawo ennyumba yo okugizikiriza okugimalawo ku nsi. Bw'ayogera Mukama. Gwe ne bw'onooleta bakabona nkugambye waliwo we twavaawe mabegakaawo nga gulavita omutujju kabona ku sayidi eri kati olwaliro ffe tumulwanira entalo. Ebyo byennyini ebyo ababadde bakabona bajja kukyukira kubanga ffe Katonda yatutumye kulagulira eri ebyoto ffe tukuba byoto. Ekyo kyennyini Bible egambye kye kyamalawo ennyumba ya Yeroboamu. Abakolinso ekyokubiri. Abakolinso ekyokubiri sura 10 katugigendemu tuwumbe gundi eno tuve wano. Abakolinso ekyokubiri 10 giwulire bulungi. Essula y'ekumi. Naye nze kennyini Pawulo mbeegayirira olw'obukkakkamu n'obuwombeefu bwa Kristo, nze bwe mutoowaza bwe mba nga siriiwo mpitibwa muzira. Kale mbeegayirira bwegayirizi bwe ndibaawo nneme okubalaga obuzira obwo bwe ndowooza okuba nabwo eri abalala abalowooza nga ffe tutambula okugobereranga omubiri. Kuba newaakubadde nga tutambulira mu mubiri tetulwana kugobereranga mubiri. Kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo. Nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera. His Excellency yagambye bakitaffe mu Katonda nti ffe tetulina mundu. Tetulina byambe. Tulina Mukama n'amazima byetulwanyisa. Ebyokulwanyisa byaffe. Bayibuli egambye tuyinza okuba tulabikanga abatalina byakulwanyisa. Naye ebyokulwanyisa bye tulina by'amaanyi mu mwoyo mu kumenya ebigo. Eyo essimu gy'olina kyakulwanyisa ekimenye bampuuga basula eddalu okuba kati nga mpuuga afaanagana ne alien skin because of ekyokulwanyisa ky'olina. Kasharing button yako kokotako lojabwe n'okwongerayo n'ayongerayo n'empuuga aba ali awo n'akalaba ne yeesikamu n'agamba Bible egambye ebyokulwanyisa bye tulina biyinza okuba nga si by'amaanyi naye bimenya ebigo kubanga sayansi yenna ali wali ku bigo. Kanziremu olunyiriri zero bwe ndowooza okuba nabwo eri abalala abalowooza nga ffe tutambula okugobereranga omubiri. Kuba newaakubadde nga tutambulira mu mubiri tetulwana kugobereranga mubiri. Kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo. Mpuuga akunyiza n'obulyanga wandimutemyeko ejjambiya n'omutemako omutwe. Naye bino ebyokulwanyisa bye tukola bino ate bimutemyeko omutwe okusinga biri kubanga mpuuga y'omu ku kigo kye bazimba. Kati bye tukuba bigo. Mpuuga bye bimufudde omuswavu buli wabeera asiniikirira alinga yasiimuuka asiniikira n'abatanasinika akubira abantu jjamba abatamuliiko era ne yeewalawala agenda ositwa n'agamba nti kyoba bagendako. Yenna yawe yesinisa n'abatamuliiko yeebuuzisa abatamuliiko abeera ababuuza ne batambula ne bagenda oli abakola ati kubanga ekintu kimukubye ebyokulwanyisa ebyaffe biyinza okuba nga sibamanyi. Mpuuga senga tubadde n'emmundu twandimubino n'omwabi omutwe n'omuba ekiwumuntu ekyo ki RPG n'omuba omutwe ne batamuziika na mutwe ku bintu byakoze. Naye bwe tuba tetubirina Bible egambye ebyo tusobola obutabona bwe tutyo. Naye n'ebyokulwanyisa bye tulina eby'omwoyo by'amaanyi mu kumenya ebigo. Wulira omusimbi ogufuluma ew'omuniongo w'eggulu. Wulira omusimbi ogufulumye naye byonna tebibagasizza. Why? Tulina ebyokulwanyisa ebitumala okulwana struggle. Weewaawo. Woba okitegeerera. Twakawaabira Kyagulanyi nze references ennina emisango gye nakamuwaabira egy'emmundu siri bweziti. Tebasobola mukwatako. Nze Sanya Mwesigwa tuli ba victim. Tuli ba victim ba Kyagulanyi yatubunyabunya. Yatuocha pasi. Naye takwatikako. Lwaki? Baina mundu tebasobola mukwata. Baina amage, baina SFC, baina abakambwe, baina helicopter, baina biki. Naye tebasobola mukwata lwaki?
ebyokulwanyisa ebibye by'amaanyi mu kumenya ebigo byabwe byonna byagwa. SFC emutya, UPDF emutya, poliisi emutya. Ulira nga tumenya empaka ne buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda era nga tujeemula buli kirowoozo okuwulira Kristo. Tujeemuludde buli kintu kyonna Museveni ne Besigye kye baali basibye. Tubikubye ne tubijeemulula empaka zonna ne tubafunya bonna ne Besigye yali political figure, simanyi political opposition, political leader mu Uganda, talina political party. Lukwago eyawoza omusango gw'ebibiina by'ebyobufuzi yali ow'amaanyi, talina kibiina kya byabufuzi. Jo yatadde omukono ku ndagaano ngo wa FDC egambo yesu wa FDC. Bali mu kubyangatana babyanga bali eno FDC egambo yesu wa FDC. Besigye yatugamba Lukwago yatugamba FDC tugisanyizawo wa inna lillahi raji'un. Kyokka atulaga yasayininze on behalf of FDC neba na NUP muri basajja. Twabadde tuli awo mpubugulu commissioner wa parliament mu NUP. Kyokka tenga siwe NUP. Confusion. Ebifo ebigulumivu byonna ebyali bikulumbaziddwa byonna twabisenda. Bible egambye bweti byonna ne tubiyiwa. Abagala tulambika mu political parties tebalina political parties. Besigye talina political party. Lukwago talina political party. Mpuka talina political party. Wabula batulaga mbono mwe. Nga tweteeseteese okuwalana eggwanga ku butagonda bonna okugonda kwammwe bwe kulituukirira. Tulina okweteekerateekera okuwoolera eggwanga ku butagonda bwonna mu ggwanga Uganda. Bible yatukkiriza okuwoolera eggwanga ku nsonga ya Uganda. Tuwoolere eggwanga eri obutagonda bwonna eri Kristo n'eri Uganda. Mutunuulire ebintu nga bwe biri. Omuntu yenna bwe yeewulira muli nga wa Kristo yerowooze kino nate yekka nti nga ye bw'ali owa Kristo era naffe bwe tutyo. Kubanga ne bwe ndisukkirira okwenyumiriza olw'obuyinza bwaffe Mukama waffe bwe yatuwa olw'okubazimba so si lwakubasuula. Sirikwatibwa nsonyi nemu okufaanana ng'abatiisa n'ebbaluwa zange. Kubanga boogera nti ebbaluwa z'enzibu za maanyi naye bw'abaawo omubiri gwe munafu n'okwogera kwe si kintu. Ali bw'atyo alowooze kino nti nga bwe banange Pawulo yali musajja. Pawulo bagamba mbukali kasajja kampi bwe kati. Naye ebbaluwa nga bw'owulira ebbaluwa n'ebyayogera n'ebyawandika ng'oyinza okulowooza nti musajja alinga Hightower. Naye mbu bwe